meka kadi we bagigaba omukka guvayo ku ssaawa 4 zennyini Kyagulanyi wayagala nakulaye nga abaana bakutenda amagezi bwe bajja wuuno nojja wono nojjawo wali n'okola bwa Simon ojja lumu nja kusanga ku ballot paper nga weesimbyeyo ate sisobola kugendawo ne siwangula ekyo nkikkakasa nsigezesa nja kwekangira ku ballot paper nkyanoonya wanafu so bitsizo lindiro olunaku olwaleero ekibiina kya nupu ani gwe kiwa kaadi oba kikira mu kalulu akagenda okubeerawo mu constituency ya Kawempe North naye nga g'amazima ensiitaano eyinza okuba yazze nnyo ku magala n'ennalukuula ku ntambula y'ebintu nga bw'obiraba kakati nga tukyali awo okuwa updates ng'ezo naye munange olunaku luli over the weekend twakulaga Luwemba Luswa bwe yatambula n'agenda ku kijja ky'omugenzi n'alyoka asaba buli kika kya dduwa amutabaalira olutabaalo yasamidde nga tamanyi era yeetonze kyekisinga obukulu naye yavuddeyo ne yeetonda n'agamba gunsinza aliwa bitono n'eddiini mpya n'akagiyingira nsobya mwana mpya wana baali baagana mukebera omutwe tayiri netugamba ati mutuuka waawo banaye naye batayirako bakwano bange abalinzi lwakubakwatira muzikiti mu kiseera ky'ekisiibo n'abasiramu nabo bakambwe ng'omuceere ne gukusazaako munno banaye n'ekiwundu ekyo tekinyigika banaye naye baabayamba baga era ffe omubuuza ka generation y'abaana abalenzi between I think 1990 osomusanga amiga akaso kaali katono akaso kaali katono bagenda kati buli omu alina olugero baddayo bukulu yeggwe bakusala ddi ani nagikuwaako nedda buli omuze gwentula naye alina okunnyumiza kwefu yakubuulira tannaba nja mufuna oba osooka nze gwe gwenfunye essaawa eno tojuliza munno lwali olwo ensi negamba baniwa kino kyo tekiggwa baleeta kasalambaawo nasangibwa ndi muto nga sinnavumbavumba ng'owona mangu ngensi tenakucwikira nsingu nawe etteeka erifuluma nti bonna abaatayirwa mu mwaka ogwo mwenna mwasalibwa bubi so munnange Luwemba Luswa nga yeetonda bamutuweeko bambi yeetonze kirungi ekikola ky'okwetonda kirungi nina bennalabye twali twogera mu mwana mumulwana poza mutegedde nti mutegeera naye si nnyo mukama wange era nakusoosowaza nnyo mukama wange kuba mu byonna nagamba mu byonna nja kutambulanga naawe mu buli mbeera mukama wange mukadde wange ebigere bino ndala okutegeeza nti ninawe naseeredde olunaku lw'eggulo nabadde ngenze Masaka eyo okulambula ku ntaana ya mukadde waffe Honorable Segirinya n'okukola ziyaara nina ebigambo bye nayogedde ebitakkirizibwa mu ddiini yaffe era nga bw'omanyi nenseereramu wano nawali so ebigere bino sookera ddala neetondedde Allah wakitiibwa Allah ne mwetondera kubanga Allah ali omu yekka gwe tusinza ate era naffe ku sayidi ey'eddiini nenzijja nga patroni wange oyongere okungayidinga era onsomere ne ku dduwa byonna bitambule mu nsonga y'eddiini bakadde bange bansonyiwa ekikolwa ekyakoleddwa era n'abo be nanyiizizza nabo bakole ki bansonyiwe munaffe abanga akoze ensobi naddala mu butamanya naddala n'avaayo n'ajenenya tuteekwa kubeera nga tumuzambuza maanyi nakumuwumbirira era baganda bange basheekhe tusuubira nga wali abajja okudda ku social media omwana ono nga tonnamuyita kwogera naye akubuulire kiki yakoze kiki ekyabadde byabadde bitya bw'olodda ku TV n'omukuba ogenda kuba omulyazaamaanyizza nnyo kuno ku nsi ne ku nkomerero ogenda kuba omulyazaamaanyizza nnyo era ekyo basseeka bange mukiyige nti omuntu omumanyanga nti alina ensobi gy'akoze nga tonnagenda ku social media kumukuba sooka obuyite otule naye yalinga enkola ya mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata bwatyo yakolanga
Katonda bw'abanga yakusiimira okubeera nga ekifo kino yakikwagaliza akikuwe, ate bw'aba takikuwadde tolwanagana na bantu, okyali mwana muto nnyo. Kiyinza kino okugaana nakyandi ogenda kansala 5 kubanga ligeso erinnya lyo lizimbye, tokola mpalana, tokyawagana na banno, ate bw'owangulwa tolekaayo seekanga nabbi. Abo boogera ne Katonda. God is messengers. Katonda ayita mwoyo. Seeka yenge gyayise mu Katonda gyayise mu seeka gye tutamanyi. Kakali no munnange ensonga ngo itaddawo. Bannamwandu bali mu kutya.